Omutima gumuwe Yesu agutwale. Omutima gumuwe Yesu agutwale. Tulioke tweyagaliye mu Uganda enungi fena tubere bumu. Nze nja gamba nti n'obwakabaka mu Uganda tebwayina mugaso. Why? Obwakabaka bw'Etooro tebwina mugaso. Uliza obwakabaka bw'Etooro tebwina mugaso. N'obwakabaka bwe Bunyoro tebwina mugaso. N'obwakabaka bwe Buganda tebwina mugaso. N'obwakabaka bwe Busoga tebwina mugaso. Nga sijje mbonna. Kubanga mirundi emeka abantu abali ku ttaka ly'e Buganda nga bakaaba bababba nga nettaka lyenyi bwe babajjeeko ttaka lya Kabaka. Oli n'aleeta gurede ekiro ng'abantu beebase ne babasenda n'obufaliso ne babusenderamu ne bakaaba. Obwakakaba bulina omugaso naye anti gurede babu dilutinga babumalamu amaanyi bano abawaggulu. Kakati waki tebabujjaako ttaka? Waki tebabujjaako ttaka? Towulira nti tubanja mayiro akenda. Mayiro akenda we babaka banja babajjako ettaka. Tebabajjaako ttaka. Nze ngamba kino ekintu tekwandibadde gamba kusuulira gundi. Abantu bwoba olina omukono mu gavumenti ng'olina obuyinza wandivuddeyo nga ggwe n'ogamba nedda kino nedda kubanga wano weebituuse tuyina ffe okwerwanyisa ne twejjamu abantu ababi kubanga abantu ababi tebava mu ggulu. Abantu ababi tebava Kenya, tebava mu Amerika. Abantu ababi bava mu ffe mwennyini. Si yali Karamoja, si yali Bunyoro, yalinayo amatabi. Kankuwa ekyokulabirako omuti gw'omuyembe gugenda ne gubeera n'amatabi n'osanga ettabi eriri mu Noosi teriinako wadde kayembe naaka. Naye n'osanga ettabi eriri mu East lirina emiyembe gy'abala sebo gwabala emiyembe. N'osanga ettabi eriri sayidi eno lyateekako bubiri, eriri sayidi eno lyateekako busatu, ng'esayidi eno lyateekako 10. Kakati ye Museveni ono ayina akwata abasajja ng'ekiteeso kizo omusajja akireese mu gavumenti nti abantu bagende bayambibwe. Oli n'agenda n'azibba. Kati bagenda kuvunaana ani? Katonda agenda kuvunaana nga gwe individual. Okusanga ali muli enyinda aziwanisa ogulu ava bagita batya zine z'obuwumbi batera kuvugenza ennene. Enyinda awanika yaje. Ati munene. Obuleekireza ngeri gy'owanisemu ennyo. Okimanyi bw'abayita ku baana b'okunguudo omanyi bw'ababa bayitako. Omwana omanyi z'asaba. Asaba 10 anko babayita buli lunaku. Anko 10. Ekyo buli lunaku ekyo nze bunakyo kitanga. Kati njagala kubuza anko 10 kyayagala. Naye omwana avaawo abaana abasinga batera okufubutuka wano mu East mu Eastern. We batera okufubutuka. N'engulu abalugwala bali ku si. Ati gye batera okufubutuka ng'abaana bali babi muno. Kati n'ogenda okusanga nga Museveni ne ba minisita mu Uganda nga bagagga bavundu. N'ekyo wanika ennyindo kisazeemu tebawanika nnyindo. Kubanga kati bw'abayise kyaki bayinza kwabagyo bagizimba waliwo emyala wayise. Kati asanga obwana buno obumanyi bubeere obwana nga bubwambala ebigoye bikyafu. Kwendi nnyo. Oluusi kalwana essenyiga kalina ebinyira ennyinda awanika bwandise. Tetutuukayo. Yes. Kakati be bano abagamba nti bali mu kwagala kwa Katonda bagamba nti nabo bawaayo ebimu eby'ekkumisebe binene mu kyaki. Bawaayo ebimu by'ekkumi yes. Era abasumba bali organizinga let's welcome honorable minister omwana soda tula na maaso. Bawaayo ebimu by'ekkumi kyetwagala kwogera kyekiruwa. Mwe mugamba mwina okwagala. Dwaki bw'oba ogamba oyagala Katonda bakuwadde ssente z'ab'obugaali. Dwaki ozirya. Naye nga ku akawunti olinayo obuwumbi obwo ndese kyakulabika obuwumbi bumwe. Ne assets olina ebyobugagga. Ne ku assets olina ebyobugagga olina za apartment ezipangisibwa. Naye Chairman akulembera nga Chairman LC1 ayina kayumba ke kokka osanga n'akalimiro ka kasooli osanga ne bukasooli bwawuddimirawo tibwavaawo. N'oluusi najjamu ensawo emu ya kasooli. Naye ng'odidde ssente z'ab'obugaali oziridde. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito
bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba. Kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kiro, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrator ku 0773 011412 oba kubira Director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Tutandise tunonaku olwaleero tukwongereyo mu nteekateeka nnyingi ezigenda ku Expo. Nkwebaza ggwe ya subscribing obudde bwobwo kikulu kaddatako mukwano webalege abali mu Uganda Kabaka Buseere ne Mulwana abali emitala w'amayanja mwebale namba yaffe 0770 9442 ate gwe yeetaaze okuweesa omukolo gw'ekitiibwa mu bifaananyi kw'ossa ne vidiyo ez'enjawulo osobola tukubirako in the name of Alpha Media Productions n'olabika ng'omukolo gwo naawe gubeera memorable ate nga gujjukira ebbanga lyonna nti buli kika kya kifaananyi wano bw'okifuna. God Hills Herbal Medicine bano bakabaka mu kujjanjaba endwadde abasinga ze mulowooza nti ezaalema nga mwasigala ziriikiriza. Obasanga ku noti 0706 ne ku WhatsApp kweri ate nga bakola delivery okutuusaako eddagala lyabwe okwetoolola eggwanga Uganda yonna gy'oba osinzidde. Zino endwadde ze musinga otendereza prostate enlargement, emmeeme, olina ania, olina asthma, ulcer, sinus, olumizi bw'omugongo kussa ne mu nnyingo, baami, low sperm count, olina brain tumor ebizimba by'omu bwongo, olina diabetes, olina fibroids, olina allergy syphilis, PID, bakubireko mangu ku enamba gye nkuwadde 0706 4923 ekirwadde kyo mukwano towanika balugera nti asiika omukono takola kitassa bakubireko kati onlo obulamu bwo olekere okuliikiriza ekirwadde obula okijjanjabe. Robert Nabi ntayinza okukola munywanyi ankusanga sebo oli otya bulungi sebo agulumizwe oyo Mukama Katonda ali waggulu ennyo ekitiibwa n'ettendo bimuddire weewaawo. Obambuulizaako tutandike. Mbalamusiza mu linnya lya Mukama Katonda affe ali waggulu ennyo ekitiibwa n'ettendo bimuddire. Nzize omulundi omulala era mbaleetedde package era buli alaba vidiyo eno Katonda yantuma olw'ekigendererwa kubanga abantu betaaga kuyambibwa nga Katonda yennyini yabayambyeko. So mu kuyita mu social media tuba tuusaako ekigambo kya Mukama abali mu diaspora, abali wano mu Uganda, abali luddawa, abasamize, abalogomba tumiddeko mu linnya lya Yesu. Mwena ababbi abali eyo ababba sente z'omunaku nammwe ababba eddagala ly'abalwadde mwena mbatumidde mu linnya lya Yesu. Otumidde ababba bonna mbatumidde ababba sente z'abalwadde, ababba eddagala mu madwaliro, obufunze sente y'omuwi w'omusolo, ababba sente y'omuwi w'emusolo, nammwe abalamuzi abasala emisango mu gisala bubi olinga bambi omugaga yamubbako akabanja ke gwe n'olyako oli enguzi omwavu n'omuleka nga akaba nawe nkutumiddeko ssebo. Mwena mbatumidde ababbi abayaaya abali eyo mbatumiddeko mwenna. Naye Mukama Katonda omutukuvu ali waggulu ennyo abalaba era abawandiika ekiro n'emisana. Ate bwe mba mbalaba nti temugenda wano mu nsi si we wammwe era mugenda kutuuka mulaba yensonga lwaki baba babaziika babagalamiza bwe mutyo nga mutunula waggulu mulabe Katonda wamwoyo gwe mwasobya ako kammwe fe batuziika mukana akali ne munda kugamba malayika abuuza ebibuuza akutuukeko nga bw'aba akubuuza soda lwaki wabba totunule n'ogambe haddaani oyo yanzibisa obeera straight board. Bano omanyi lwaki babateeka eyo babakweka balowooza mbu babakweka Katonda aleme ebbalaba babakweka
baba kweka kubanga baba manyi nti basinza katonda yennyini bate bakimanyi katonda abalabo bo baba kweka nti katonda alime balabo kyo kigenderwa kyuka kuba bagamba nti obuuzibwe Allah akubuuze malaika akubuuze baba kweka omanyi omuntu yenna bw'aba ayagala kulaba soda takulaba mugongo kumanya nti gwe soda akulaba face era tasobola kulaba mugongo omuntu yenna anyumirwa nga akulaba face kubanga face ne bwo batoyogedde oli bwakutunulako face eyogera nga bwo batoyogesamiza kamu era gakyetege sibiri mwe weewaawo watumidde kubabba ya kitegeeza mu ggwanga Uganda n'ensi yonna okutwalizaamu obubbi buli wamu abanyigirizibwa abalogo abekakatika ku bwana bw'abandi olisajja kkulu abajjula ebitayidde olisajja kkulu akaana ka myaka 3 n'okekakatika kisajja gwe toswala na kuswala basically twogere ku mbeera z'abantu abantu engeri gye bawangaala abantu bawangaala batya mu nsi eno tugenda kwogera ku mbeera z'abantu engeri gye bawangalira mu nsi eno oba ku kizinga kino kubanga abantu obulamu bwanjawulo oli omulaba avuga benzi omulala avuga zihama bubundi bubiri esimu ya bukadde oba 10 oba oliyo n'esimu y'obukadde 5 yeri era zijja tuuka eno bateri simanyi oba teriyo zijja tuuka bali banyenye emitwe abantu yeri so tugenda kwogera ku mbeera z'abantu Mukama Katonda bwe yatonda ensi eno yagitukwasa era tewali gwe yapimira nti gojja kuyita wano goyite wano ngezo kyogere nti yatuwa kintu era tewali gwe yapimira nti gwe bwe banaafumba oli yalina okulya enkoko ng'olya ebijanjalo byakawukumi nedda ekyo kyava ku nsi kwonooneka kyava oba ku bantu kwonooneka ekyo yakireeta yali sitaani n'atuyingiramu ne tuba bwe tutyo twali tulina kuba kyenkanyi mu lubereberye twali tulina kubeera kyenkanyi kubanga Katonda bwe yatonda omuntu n'atuwa ensi n'agamba mugende mulye munyumirwe ensi naye bwe twatuuka ne tusalamu amawanga Uganda Kenya Tanzania America n'agamba nze ntwala wano no n'agamba ntwala naye ekirungi nga bwe kyali mu ggulu opposition yajjiramu yajjanga atutambulirako opposition omanyi ku mulembe gw'abakabaka ng'ensi tena bakunooneka nnyo tewaliwo opposition nga bano Nebukadduneeza ku mulembe gwa Yesu kale katugambe we yajjire kuli Yesu bye yasanga tewaliwo opposition teyaliwo gavumenti ebeemu ekulembera abantu gavumenti yabeeranga emu ekulembera abantu ng'oli bw'aba akulembera abantu abakulembera na mutima ogugumu gwakwagala ng'amanyi bantu be bw'aba atwala Kenya Tanzania Uganda Zimbabwe bonna kwagala nga tewali abba nga bonna bafuna kyenkanyi naye sitaani yagenda n'akopa ekyali mu ggulu kati abazungu nibakireeta bagamba Museveni bw'aba afuga tulina kumuteekako gavumenti endala wano emuwabuli ono kulemesa teba tewabula teina byewabula kati osobola kumpaayo n'ogamba nti opposition yali ewabuddeki Uganda tewali bamuwabula sebe omusolo singa gulinnya nnyo naye oba oliawo ne bagigamba ne kati gwalinnya kati abantu bwe baali bakaaba juzi fisheries teyagenda mu maaso guno omusolo gwa fisheries tegenda mu maaso omusolo gwe gugwamulema batulya bulize ebigambo si byaffe kati ze bwena akyogera ze ndi musajja mutoolo sikimanyi we bakyogera bagiwabula oba oliawo emboko ng'esuse abopposition nga bagamba kakali bw'ogendera mu maaso yagiwabula abantu oyinza okwebuuza nti abakoledde ki ate alina ki kyalina okukolera nze ndina ensi nze wuliriza omwana soda nzina ensi zentunuulira bw'ogenda nga London omuntu asigala waka bamuwa omusaala nga takola talina mulimu bamuwa omusaala gwe bw'oba okola omwami ng'omukyalawo takola asigala waka bamuwa omusaala ani agumuwa gavumenti emuwa omusaala zaffe tubba oba terina ssente kati njagala kulage nti amawanga agalimu okwagala njagala mbalage nti mwe mugamba ekigambo kya Katonda mwe mwesiba ku kigambo kya Katonda Bayibuli mwagala musome Bayibuli abantu mbegiriza Bayibuli basula enjala Bayibuli naye njagala nkulage nti Katonda kwagala yensonga lwaki tuyigide
Katonda kwagala. Nina ekigambo kyeno nikigamba nti Katonda bw'aba yakulonda oyina ekisa gw'oliraba Katonda. Ayina ekisa yeka yaliraba Katonda. Ayina ettima tagenda kulaba Katonda. Sebo omuntu mukyala bw'oba oliranda ng'osigala waka bakuwa omusaala, gavumenti ekuwa omusaala. Ate balina ne gurupu eziyitamu okulabirira abakadde. Abakadde ng'ali mu nyumba takola mukadde yakadde watina. Yes, waliwo gurupu eziyitamu bajja ne bayitamu ne bakunaaza ne bakufumbira akamere ne bakufumbira akacaayi n'olya n'onywa. That is love. Kitegeeza nti gavumenti eyagala. Kitegeeza obaja sibalina busobozi nga fere tubulina. Kakati ulirizo obusobozi. Ulirizo obusobozi wano mu Uganda. Busobozi ki oyogera busobozi ki? Minisita Mulamba bakuwadde sente z'abachairman. Bachairman batambuza ebigere genda kumiruka. Ne Museveni nakutika obuvunaanyizibwa nugwe minisita yakulonda. Nakuwa sente z'abo bugaali buli muruka. Owa muruka. Buli chairman genda omugulira akagaali. Eta kyalo bamuluka. Owa muruka kyalo kale tuite byalo buli kyalo. Yende batika obuwumbi n'obuwumbi. Omusajja sebo inayo neza apartment mu Kampala ziri na minister. Nenaddira sente z'abo bugaali naziwuta. Okyogeze wala amabaati g'Ekalamojja. Amabaati gali gakola kipozi. Gali g'Ekalamojja. Gali gabankuseeri. Gali gabankuseeri. Minister ewaabwe mu fridge soda zijjudde. Ebigaati bijjudde. Kasasiro kujjudde. Kasasiro basuulako. Ne kasasiro basuulako. Buli kimu kipakidde mu fridge. Buli kimu kipakidde mu fridge. Nebwe batu bwe butuka lunaku lwa Sande ojja kusanga abivuga Rubaga aba banene wetera kusabira Rubaga Cathedral bakatuliki. Makanisa gamaga balokole bajja. Ne makanisa gabalokole rutadde wali kati amakanisa amanene batera kuingia amakanisa gano wakayanja wakakande Man of God. The Man of God wasenyonga okusanga ali mule nyinda aziwanisa ogulu ava bagita batya zinezo obuwumbi batera kubugenze ennene nyinda walika yaje ati munene obulezereza kati bwagiri jowanise munyi okimanyi bw'abayita ku baana b'okunguudo omanyi bw'ababa bayitako omwana omanyiza asaba 10 anko babayita buli lunaku anko 10 ekyo buli lunaku ekyo nzobu nakyo kikamba kati njagala kubuza anko 10 kyayagala naye omwana avaawo abaana abasinga batera okufubutuka wano mu eastern we batera okufubutuka n'engulu abalugwala bali kusi ati gye batera okufubutuka ng'abaana bali babimuno kati n'ogenda okusanga nga Museveni ne baminisita mu Uganda nga bagagga bavundu n'ekyo owanika ennyindo kisaziremu tebawanika nnyindo kubanga wakati bw'abayise kyaki bayinza kwabage bagizimba waliwo emyala wayise kati asanga obwana buno obumanyi bubeere obwana nga bubwambala ebigoye bikyafu kwendi nnyo oluusi kalwana essenyiga kalina ebinyira enyindo awanika bwandise tetutuukayo eyo yes kakati be bano abagamba nti bali mu kwagala kwa Katonda bagamba nti nabo bawaayo ebimu eby'ekkumi sebe binene mu kyaki bawaayo ebimu by'ekkumi era abasumba bali kugunazinga let's welcome honorable minister omwana soda tula na maaso bawaayo ebimu by'ekkumi kyetwagala kwogera kyekiruwa mwe mugamba mwina okwagala dwaki bw'oba ogamba oyagala Katonda bakuwadde sente zaabo obugaali dwaki ozirya naye nga kwa akawunti oyinayo obuwumbi obwondese kyakulabika obuwumbi ne assets oyina ebyobugagga ne kwa assets oyina ebyobugagga oyina za apartment ezipangisibwa ne chairman akulembera nga chairman LC1 ayina kayumba ke kokka osanga n'akalimiro ka kasooli osanga ne bukasooli bwawudimirawo tibwavaawo n'oluusi najjamu ensawo emu ya kasooli naye ng'odidde sente z'abo obugaali oziridde nemuli amabaati g'Ekaramoja mwe ba minister osanga ba minister abakwatiddwa be bano bani abanene bana abakyala abanene nabo osanga bali Katonda naye nze neebuuza ani yaleeta ekiteeso nti Abakaramoja baagala mabaati omusana ogwako eri ate obatwalira ebbaati twagala kukuma baati bali bagatubbirawo kakati eyaleeta ekiteeso yalina okukwatibwa eyaleeta ekiteeso ekyo teyina kukwatibwa eyaleeta ekiteeso ekyo yalimu ensigo ya Katonda nedda Abakaramoja tetwagala mabaati olaba ssubi likwokya kala togateka ebbaati uliriza nakyo nja kireeta wadde newankubadde baali baagala mmere naye n'ekyo baali bakyetaaga senga bakolanga musajja Katonda kayanja agenda n'abagabira emmere
andi kakati omuntu wono omuwemmere kati enkuba nejja nemukubira wali onoba omuyambi eki balina obusubi bwamwe basula nandi obusubi bwesoje kakati nze ngamba bwetyo nti omusajja ono Museveni sometimes tumunenya yes kubanga is the head of Uganda naye Museveni oyinza okusanga ayina omutima gwa Katonda ate Museveni naye bw'aba afuga sebo si yali Karamoja si yali Bunyoro yayinayo amatabi kankweky'okulabirako omuti gw'omuyembe gugenda ne gubeera n'amatabi nosanga ettabi eriri mu noosi teriinako wadde kayembe naaka naye nosanga ettabi eriri mu east liina emiyembe gyabala sebo gwabala emiyembe nosanga ettabi eriri saidi enu lyateekako 2 eriri saidi enu lyateekako 3 ng'esaidi enu lyateekako 100 kakati ye Museveni ono ayina akwata abasajja ng'ekiteeso kiza omusajja akireese mu gavumenti nti abantu bagende bayambibwe oli n'agenda n'azibba kati bagenda kuvunaanaani Katonda agenda kuvunaana nga gwe individual. Museveni wagamba ni mutima gwa Katonda. Ndese kyakulabirako nga Katonda ya Museveni yatuukiriza nayise bali nasayininga nagamba sente zabo obugali zigende yasayininga baba we baba we kakati gwe babutisa obugazi obugali nagenda natisa ne minister w'egindi ne bagabana mutemu agwabwe kubanga bo tewali agenda bakwata ko bakimanyi tewali agenda bawono kati baza east w'erino gamba Museveni tumaze obugali okubugaba kumbe tebabugabye kati yensi gye tuli mudala gye tugamba nti for God and my country. Uganda tekyali for God and my country, it is for God and my stomach, for God and my family. Kibi kubanga Yesu yatulekera ekiragiro mu Yokaana 15 rugamba osokanga nabe wamwe ati osoka nabe wamwe kitufu sikiganyi kubanga tosobola genda kugabira bwana bwa mulirano ng'obwote bunabakulya ng'obwote banakulya abo mara kulya omara okulya akati n'obwobo osimbye rumonde asoka kusimba emizimu taka nasoka anywera nalyoka asimba eri emimonde nalyoka asimba eri ngamaze wano okwenyweza bwekyo wiki naye kati okwagala Yesu atugamba nti mbalekedde ekiragiro kyange mwagala nenga nganze bwe nabaagala kubanga okwagala kwa Katonda kuva bwe kunaava kunze ne kusaasana ne kulya ne kumala ojja kusanga Uganda nga abamusaidiemu tegudde rubege kubanga kyokulabirako ojja kusanga Uganda abantu bakaaba banya abo babbako ettaka ababbako bana Uganda ttaka si baavu bagagga abaina square miles ate kakati n'owulira abantu abamu nze mwana soda kino nja kwogera ngamba sikino sijja kirumamu nze nja kugamba nti n'obwakabaka mu Uganda tebwayina mugaso obwakabaka bw'etoolo tebwina mugaso uliza obwakabaka bw'etoolo tebwina mugaso n'obwakabaka bwe Bunyoro tebwina mugaso n'obwakabaka bwe Buganda tebwina mugaso n'obwakabaka bwe Busoga tebwina mugaso nga sijje mbwonna kubanga mirundi emeka abantu abali ku ttaka ly'e Buganda nga bakaaba bababba nga n'ettaka lyenyi bwe babaggyeko ttaka lya Kabaka oli n'aleeta guredi ekiro ng'abantu beebase ne babasenda n'obufaliso ne babusenderamu ne bakaaba obwakakaba bulina omugaso anti guredi ekyokuba babu dilutinga babumalamu amaanyi bana abawaggulu kakati waki tebabujjako ttaka towulira nti tubanja mayiro akenda mayiro akenda we babaka banja babajjako ettaka tebabajjako ttaka nze ngamba kino ekintu tekwandibadde gamba kusuulira gundi abantu bwoba olina omukono mu gavumenti ng'olina obuyinza wandivuddeyo nga ggwe n'ogamba nedda kino nedda kubanga wano webituuse tuyina ffe okwerwanyisa ne twejjamu abantu ababi kubanga abantu ababi tebava mu ggulu abantu ababi tebava Kenya tebava mu America abantu ababi bava mu ffe mwennyini Bannayuganda bannaffe kyekiri Yesu kyeyogera mu Matayo 10:34 naga nti omulabe w'omuntu anaabiranga wa mu nnyumba omulabe w'omuntu anaabiranga mu nnyumba kakati n'osanga ettaka nibalitwalanga ku ttaka lya Kabaka olidajja n'abasenda nga n'osanga Bwakabaka temuvuddeyo wadde eddoboozi kusaasira abantu bano abantu nga bo bonaabona okuggyako ng'oli mugagga omanyiddwa
awo nibalyoka bajiko naye omuntu ebufaliso bubambi nibabulinyako nibabulinyirira ebitooke bye nibabitema wajje ekyokulya naworoma naworoma omuntu nibajja nibamusenda bwazimbye mu lutobazi mwali luddawa nga azimbamu ye nema yali luddawa tetwaliwo kati tuzeva ye bwe tuba twagala nti eggwanga lyaffe Uganda lirimu Katonda wabula nze kyenja kugamba nti eggwanga Uganda ekirimu mulimu okusabiriza Uganda tusabiriza yes. Mulimu just okusabiriza temuli Katonda kubanga lwaki bana abagamba nti basaba bazze kusaba nga benyini be bali mu government waggulu kubanga Bible yagamba nti gakulukutanga gava waggulu amafuta nga gakiga keno wansi kubanga embere uliriza mwana soda nti bwe kiba kyetaagisa nti gwe bwobanga osirise gwe nanyini ttaka gwe land road nga nze nenyini kibanja nga omugaggaze ate olaba ebyanga abitwala ng'osirise kiba kitegeeza nti tetukyalina bakulembeze mu Uganda baliwo obubeezi nga bifaananyi baagala kuvuunamirwa baagala kwogerwako mu mpapula z'amawulire baagala tubayite banene baagala kuvuunamirwa okusinzibwa byo byokka bye baagala bitiibwa naye si kuyamba abantu baabwe tunuulira obwakabaka bwa mugaso ki bwe bukola ki kubanga bw'ogamba nti gwe Land Road abantu obayambye otya abantu obana abakuwagira abantu obana abayimiriza obwakabaka kubanga obwakabaka abantu nga tebaliwo n'obwakabaka tebuliiwo kati tunoonya okwagala kwa Katonda kati okwagala kwa Katonda ani agenda kuteesa mu nkola ffe bennyini abali muzika sidro kwegamba n'osanga abasajja ab'embuto enene nabo baasirika mbuno bafaaza mbuno baawule mbuno kwegamba batwalayo mannya gaabwe tebalwaniridde bantu bwe nakyogera kamunange sijja kuddamu kundigondya bajja kunkwata oba banakukwata bakukwate wano ku nsi wakola endagaano nti ogenda kumala emyaka 10 era tulina okwegendereza desimanyi okwegendereza ki bwekuba kuyamba bw'osanga omuntu bamukuba wali mu kasonda weweyo omuyambe si lwakuba nti muganda wo si lwakuba nti mwana wo sebe wane ekintu mu Kampala weekiri tewakyaliwo okwagala odenaka bwe bw'osanga omubbi ng'akuba omuntu wali omuntu ng'akaaba buli omu amuyitako ng'atamulabye n'abamu babeera balokole nti mulokole kati tosobodde kuyamba muntu munno ekyo Yesu yakyogerako ati babuuza Yesu yabagamba nti mwagalenga baliraanwa bammwe Yesu abantu ne babuuza Yesu bagamba muliraanwawo yaani Yesu nabagamba kambawo olugero waliwo Omusamaliya yali atambula n'agwa mu babbe ne bamukuba ne bamukuleetako ebinule n'azirika bamusuula mu kasiko ne wajja omuntu n'amulengera ng'agudde n'amuyitako ne wajja owokubiri n'amulengera n'amuyitako bwe wajja Omusamaliya yali ayina engamiya n'amugjayo n'amunyigerwa n'amusiba ebiwundu n'amuteeka ku nsolo ye n'amutwala mu ddwaliro n'asasula n'agamba omuntu ono mujanjabe eziri bazisigadde nja kujja nzisasule Yesu n'abagamba nti kati ono yali neiba we kati neibawo olimu abagaga kati abaliwo bwajja n'akugula kumpi nga gwe walinawo 5 ku 10 ye najja n'agula 10 ku 10 era agezaako ne bw'aba azimba ng'ayingira ewuwo gwe katono ayagala akugjewo oviirewo ddala kati okwagala kwa Katonda okuli mu bantu okwagala kwa Katonda tekuli mu bantu abantu Katonda bamwogerako ku mimwa wano wawulira juzi omusajja yanyiiga omujaasi n'akuba mukama we amasasi lwaki omuntu atuuka mu mbeera y'okwekyawa nga gyakolera waliyo sente nyingi $, ziraba ziyingira za pound nga mu nyumba yenyini mukama we gwakuuma mulimu fridge erimu ziyogati zijjudde zikeeke ziri omwo zikatunkuma enyama z'embizi ziri ez'enkoko ez'ente buli kika kya nyama kyonna kiri omwo naye ono omusirikale ayina akayumba kwali emmere agyewolayo bwewozi seba akuuma bulamu bwo oli minisita oli mujaasi w'amaanyi mu gavumenti naye ono omusirikale akuuma wewakana akayumba kamulema okuzimba n'obwana bwe tebusoma kyokka yakuuma gwe n'ebintu bye byonna yakuuma kyokka omusajja ono simbwa muntu munno naye sometimes seba abantu abo balina n'amakyaki we basabira n'abamu beeyita balokole bakuŋŋaana n'agenda n'akuŋŋaana n'awaayo ebimu bye 10
kyokka tamanyi musirikale wemmera agiri atya agijja wemmera agiri atya. Nze ngamba omuntu ono yasinga okukwagala wandibadde ku mmere gy'ofumba yeyandibadde asooka n'okulya kubanga asula mu nsiri zimuluma ku lulwo enkuba nemukuba ku lulwo ensiri nezimuluma ku lulwo buli bwe muba mutambula ovuga motoka mukuba ataddeko eriiso omulabe yena tajjawo bulamu bwo. Kitegeeza omuntu ono abeera mu ne malayika ya Katonda okukuuma gwe kubanga Bayibuli yagamba nti Katonda bw'atakuuma abakuuma ekibuga bakuumira bwereere. Bantu mwe muleme kulimba ensi. Katonda akyabanja okwagala mu gavumenti ya Museveni, akyabanja okwagala mu opposition, akyabanja okwagala mu malwaliro, akyabanja okwagala wonna mu institution zonna eza gavumenti ne mu Uganda yonna ne mu bitongole eby'abantu. Katonda ababanja okwagala. Abamu balina zikampani okuva Friday mpaka Friday alya bijanjaalo bya kawukuumi tebali lyako kanyama. Kyokka omusajja ono yabakolera ebyuma bwe biba bitema ye. Mwina amakyaki mwe musabira musoma ne Bayibuli. Katonda akubanja okwagala. Obumu bw'alagawa okwagala kwalagawa. Twetaaga Katonda mu Uganda muno. Katonda akwate ku mitima gy'abasajja n'abakyala. Nze mu kaseera ko nasanga omusajja nze wendi nsula mu nyumba yange nesanga omusajja ina mukazi we tayina waali tayina waasula musajja weyo mwankole nawulira ekisa nemukwata nemutwala ewange mwange ndinamu ebisenge bibiri ebisulwamu abaana nenkwata abaana abamu nimbateeka mu kisenge kimu nimbateeka n'abalenzi n'abawala ninga ekisenge kino kankiwa omusajja ono nemukazi kubanga tayina waasula nemuteekayo n'atandika okusula n'omukazi we nemuliisa nga bwabulira enjiri nemugulira engatto sikugamba ndi mugaga naye lwakwagala mugulira engatto nemukazi we nemuliisa buli kamu konna kubanga kwagala. Bayibuli egamba nti mwagala ninga kati wena musembeza Katonda amukoze bulungi saawa zino naafuna omuzira kiseki omulala namuwa omuzigo wagenda kusula ne mukazi we. Kati kitegeeza nti enyumba yange ebaddemu abasajja abo babiri ebaddemu amaka abiri ng'agigase wamu. Naye lwaki Uganda tweyita nti tuli balokole tuli basabi twakkiriza Katonda naye ng'embeera embi esibika mu Uganda. Abantu Uganda tuli bagagga sikugamba Uganda tuli baavu mwana soda tuli bagagga kubanga bw'ogenda mu Bungereza n'ensi endala mugenda mu ddwaliro bakujanjabira bwereere basindika n'abasawo ne bajja ne bakujanjabira kwa bwereere. Naye wano gavumenti eno bwe nasayininga kontayina y'eddagala nejja neyingira mulago mulimu omusajja mpulirize bulungi kimanyi eno message ojagiraba sebo weddeko sebo gwakulira mulago Uganda si Uganda nti oyinemu ekisenge kyo oba Uganda wakola endagaano nti ogenda kumala mu myaka 10. Please kola okwagala. Katonda bw'abanga yakuyamba n'akuteeka mu kifo ekyo okituddemu Katonda yakuwa buweereza yagala abantu ba Katonda awo Katonda wajja kuwa okusiima oyingire mu ggulu kubanga wano tolowooza nti mu Uganda bw'oba mu Uganda nti oli mu ggulu watuuka. Sebo gwakulira eddwaliro ly'emulago njagala otandikewo omulimu abantu mulago bafa nga tebalina ddagala. Obadde okimanyi nti ogenda mulago okola kugenda consultation osooka kusasula eddagala teririyo nga gavumenti erisindikayo eddagala bweriri weriri bano balisindika mu makiriniki gaabwe kubanga tebalina kwagala. Singa balina okwagala bandibadde tebabba ddagala eryo. Ate weewunya ababba bagagga nnyo si baavu nagambye balina ebizimbe be balina za apartment z'olaba ezirina jeres eziri kiwaatule eziri kyalwajjala be bannanyinizo be bazijja mu ssente. Kyokka omuntu ne bw'aba afa wali tebamufaako eddagala balina n'afa ng'ali wali. N'afiira wali kanyi imagine nga musoma ne Bayibuli abamu muli basawo b'emulago musoma ne Bayibuli mugenda ne makyaki musiiba n'okusiiba naye mwe mubba eddagala ly'abalwadde. Wano abazungu ne batusinga. Abazungu basindika eddagala mu Uganda ne balituwa lyabwe nga mutima gwakwagala ne basindika ssente mu Uganda naye ssente ziriibwa abantu nga 3-2 be bazirya. Kubanga tebali mu Katonda tebalina kwagala kubanga abantu abamu bw'alaba gavumenti yamuwa akabundu alaba bamuwa Katonda omukuuma. Ayina akabundu n'amasasi
aina n'abasirikale nga bananga batano nalaba nti kwegamba ali mu ggulu eryokunsi nalaba ng'ensi agimazeeyo bw'alaba nabo akawunti erina ssente naye bw'aba alina n'abantu babayita bapeasant hooliganism kyekitegeeza ki abayaayi hooliganism kati ne mutandika abantu okubayita bahooliganizi abayaayi abayaayi lwakuba baavu katonda bantu atubanja okwagala mu Uganda mu machachi mu mizikiti mu mapaliyamenti katonda atubanja okwagala kubanga ekitubuzeeko si lwakuba nti Uganda tetulina bintu tetulina ssente obugagga mwe buli katonda yatuwa tulina amataka bwogenda Rwanda toyinza gigeraganya Uganda ku ttaka bwogenda Kenya toyinza gigeraganya ku Uganda ensi zonna ezitwetoolodde Uganda yesinga kubanga omuzungu bwe yajjawo mu Uganda neetoola ne munsi ezo zonna n'agiyita Pearl of Africa ekkula lya Africa kitegeeza nti Uganda tulina ensi ennungi buli omu asobola kulya bulungi buli omu asobola kujjanjabwa obujanjabi ne bumala buli omu asobola kubeera n'akasente n'abeera n'omulimu naye abantu abajjuddwemu emizimu mu mitwe be bazziza Uganda emabega abajjudde emizimu mu mitwe kugamba n'olaba n'olina obwavaayo n'agamba azije kulwanira Uganda ng'azze kulwanirira famire ye si kulwanirira bannayuganda kulwanirira famire ye kakati bannayuganda mugenda okulaba twetaaga katonda wano kyovula bannayuganda abalokole tulina omulimu gw'amaanyi tulina okufukamira ne tusaba katonda tuwe omukulembeze musabe nga nze bwe nasaba nebakulaga owo nebandaga owange kakati bwe bandaga owange katonda bwakakasa nti oyo katonda gwalaze tulina omusabira kubanga obulwadde obuluma Uganda si bwavu obulwadde obuluma Uganda ttima obutayagaliza efutwa obulogo si bwavu obukiruma Uganda si bwavu Uganda nsingagga buli omu ayagala akunganye bweba Kampala yonna ayagala ebeere ye n'omubuuza tukuwe Kampala yonna kidala kituufu onoogirya tukuwe Kiwatule yonna efuuke yo ddala onoogirya ogimali omululu ogujjudde ku bantu y'ensonga lwaki ensi yaffe Uganda ekozimbye tegenda mu maaso twetaaga katonda twetaaga abasinza mu katonda mu mwoyo ne mu mazima abalina omutima ogulumirirwa ng'olina awusigaalo waka bw'oba ogenda gulira abaana b'engoyi naye asigaalo mutwalire kubanga naye mwana wo ali wansi wo bw'oba olina ow'amagye akukuuma bw'oba ogenda gulira abaana b'engoyi naye ssebo olina omuleetera bw'oba ogenze kabizi mulina gye mulira embizi ng'ambamu abajaasi abalinamu akawogo kale tugamba abalinamu akawogo abajaasi baminisita abalamuzi bw'oba ogenze oyo olina wena owulira akabizi temyayo na kiro 2 ogamba eno bw'oba olina abasirikale be nga 3 temyayo kiro 2-3 z'embizi nabo ojoozibawe nabo bakukuume nga bakuse nabo nga basanyufu bakukuume nga tebalina bbanja buno ku kantini ombuuza emmere ogiri yaabwe oba omuyingiza mukuleetere mupya nti ye emmere olina okulagira waka ku bakozi abafumba emmere omusirikale bw'abanga akuuma wali ku mulyango bamuleetera emmere alye enkoko alye okwo kwe kwagala katonda kwayagala tubeere nakwo kubanga ettima lyeri baleetedde ebizibu abantu kwekyawa nibatuuka okwetta abamu nibatuuka okweryamu enkwe n'enguzi ekigisibyeko olw'obutamalwa nteya bulungi oli omusirikale ayinza kuba ali awo n'alaba waliwo omubi azze kukola ekikyamu naye nga n'ajjukiramu abaana be wakati basoma ka school fees tebalina kyakulya ng'omwana mulwadde talina zakumujanjaba ng'ate omuyekeraze ng'ayagala kumuwaayo akakadde ayite wajja kukola ekikyamu amukkiriza bulungi nnyo amukiriza n'ayitawo najja n'atega bomu n'agamba oba bafwe kubanga yeekyawa dda akaana ke juzi kaafwa lwakuba tikaafuna bujanjabi omwana we yatuula tasoma naye nga yakuuma eggwanga naye nga abantu balina abanene be bakuuma omusirikale we muyise ng'omwana we waka ekyokubiri bw'ogenda mu nsi ezaakula teri ayina malala tewali obubbi ng'obuli wano oli ne bw'ateeka mu London oli bw'oba oli Bungereza oli ne bw'ateeka wali smart yo phone tewali aginyaga tewali asobola kinyaga kubanga buli omu alina abaana basoma gavumenti yebasomesa
abasigala ko mukyala bwasigala ka bawo inomundi bwatayina mulimu naye afuna sente bamuwa omusaala ali bulungi wetya bulungi kwegamba oli bwalaba munne atandisewo akaduuka tasobola nakumuloga tasobola nakirowooza kwegamba yebaza bwebaza hai talina nabudde bwogerana enkulaakulana naye wano oli agenda akulaba nti otandisewo akaduuka ayagala oveewo awo eddogo litandikiraawo naye ng'eri mu nsi ezaakula talina budde bukulondoola talina budde kubanga bw'oba ovuga kawundo oli avuga haliya oli bw'aba avuga haliya oli avuga be my wife bagita be my wife BMW buli omu ayina ekije talina budde bwakulingiriza munne kwegamba nkulaakulana yeeriwo nkulaakulana naye wano ono bwe bamuwa sente bale sente z'emyoga aziriira eyo PDM bwamuwa sente za PDM Museveni bayisize ekiragiro nti omuntu bagenda kumuwa miliyoni naye basooka kumuyita ajja asooka awe emitwalo 2 naye kati emitwalo 2 agajjewa jukira ono azimujja ayina sente nyingi n'okujja gaba sente agidde mu mmotoka bantu mwe muziza Uganda emabega mwe mutute n'abantu okweteekamu emiguwa ne betta abalandi batuuka okuloga bannaabwe abalandi bagenda okusinza emizimu lwakubanga embeera mbi balowooza nti emizimu genda abayamba naye nga Katonda bwe yali atonda ensi eno buli omu yamuwa kyenkanyi naye mwe ne muddira ebyabannammwe ne mubibba ate mwe abalamuzi ne batuuka kubaleetera emisango omwavu aleese omusango gwe talina kizibu talina kasente kakuwa naye gwe n'omunyigiriza kubanga Yesu yakyogera yagamba nti waaliwo omulamuzi waliwo omwavu n'omugagga omwavu yeewuuba mu kooti ng'omusango gwe baganye gusala ng'ono atunuulira ki omulamuzi kubanga batunuulira omugagga yayinamu buli ajja yawaayo naye omwavu lumu yeekyawa kooti ng'etudde ye teyalinda kusala musango yagamba mulamuzi sala omusango gwange kubanga nze ndinyiriddewo n'ebbanga ddene muganda omusajja ayagala kuntwalako ettaka lyange omulamuzi yaswala n'asala omusango gwa namwandu omwavu n'agenda mirembe abalamuzi please tuli ku kizinga kyekimu ne bw'oba oli mu mansoni nze n'ensula mu kisenge kimu omukka gwossa nange gwenzisa ne bwe naalya kawukuumi gwe n'olya enkoko obulamu tuyina obwo bwe bakuba essasi ofa nange bwe bankuba essasi ofa ffenna abali ku nsi Katonda beeto twetaaga obulamu obulungi twetaaga okuyambibwa ate okuyambibwa Katonda tetujja kumulaba avudde mugulu atambuza bigere mbwa gyatuyambe connection eva ku bannaffe gwe bw'oba olina muwogo munonga tamulina okulaba nti Katonda waakoze muweeko omuwogo aliyeeko omuntu ajja kufukamira yebaze Mukama Katonda agambe Mukama Katonda weebale taata weebale kwegamba tutaginge ku bannaffe gwe taginga kwoli nange taginga kwoli n'oli ataginge kwoli tuzimbe Uganda ey'enkya tetujja kuzimba Uganda nga tugizimbye ebigambo bugambo ntumanyi tuleese gundi yagenda okutuzimba Uganda ey'enkya nedda tubulamu okwagala tetwetaaga masasi okuzimba Uganda ekulaakulani tetwetaaga mundu okuzimba Uganda ekulaakulani twetaaga love tetwetaaga bine byokulwanyisa bine ebyabalasa emundu ez'Amerika tetwetaaga zibomu ez'amaanyi twetaaga love tetwetaaga kumala kuyiwa abasirikale bajule mu kibuga Kampala twetaaga love each other Yesu yagamba nti love one another kyekyokulwanyisa ekisinga kubanga okwagala kwokulya bulinga amazi nga bw'onoolaba amazzi gatandise wakanya katono negegenda negalya nefuuka nnyanja kakati okwo nokwagala abooluganda njagala bagamba kambayite ba Luganda kubanga ffena tuli bantu tussa omukka Uganda eno nga bweri erimu sente erimu obugagga lwakuba obugagga ojja kusanga buli ku bantu 2-3 be babulina kubanga temuli kwagala Uganda twetaaga okwagala tetwetaaga bintu by'amaanyi simanyi mundu tugule ki twetaaga mu okwagala bana Uganda mubemu n'okwagala mwe abatuula mu parliament mwetaaga muteese ebiteese ebirungi ebigenda kukulakulanya bana Uganda ebigenda okuyamba abaavu ate mwe kenyina abali mu parliament mwe mubba sente z'abaavu mwe mubba ettaka ly'abaavu naye mwefuula mbu twabalonda emugenda kuteeseza naye mwe mumala mubba ettaka lyaffe atusiibula mulokoke mukkirize Mukama Katonda mumukwase emitima gyammwe ebyammwe bimwe emitima gyammwe gyonna Mukama Katonda abajanjabe kambalekera kayimbaga
omutima gumuwe Yesu agutwale omutima gumuwe Yesu agutwale tulyoke tweyagalie mu Uganda enungi fena tubere bumu Mukama Katonda abampera omukisa amanya nsigadde ndi tusingwire Mirembe Robert era Mukama Katonda abampera omukisa enamba yange yesimu eri 075 55 09 6 Mukama Katonda abampera omukisa bye bye. Wewao bote utasona kulwalero gumulungi atulabye n'atugoberera okola Kyatendo. For now tusikale mu story ndala nyingi. Bye bye. Export TV to the world.